نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين، للدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده سبحانه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقين، المكرم بقرآن المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبسنن المستشيرة للمسترشدين، بجوامع الكلم وسماحة الدين. وبعد، فيا أعزائي في الله، أوصيكم بتقوى الله كما يقول جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد ما تندقنا ملون جمجه قسقلا تندبنا واجتي والله أمبدو بسوزي أكودو بسوزي أشكومي الله مبيلا ينجولي الله. Baganda banga bebitiibwa, ndaba mpuliriza wanga yakadde otuule wansi omwebaze Allah ku byakuwadde byonna. Allah zakatambye emabega ku byozza omusaba Allah mu ebyo byakuwadde byolabako oba oliawo ne byoyinza okuba nga tolabye, naye ekikulu kimu kufangayo nnyo kumwebaza Allah tabaraka wa ta'ala. wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha. Akhi al-karim, byabawa Allah byazatuwadde Allah singa owaayo ne bwebasaaweemu otuule wansi otandika okubala byakuwadde Allah musaaweemu, wallahi la tuhsuha, tosobola kubimalayo. mu mbeera efaanaganako bwetyo, andaba mpuliriza kigambo kimu kutwala buvunaanyizibwa n'otuula wansi ku byonna byazza kuwa Allah n'omwebaza nga tonnatunuulira birala byonna. tunuulira ekyengera kyakuwadde Allah kye bayita bulamu. baliwa batutte Allah, yabatwala Allah, ate era kyabatwala Allah gwakuleseewo. Akhi al-karim, andaba mpuliriza kyengera kya bbeeyi nnyo gwe kyakyakuwadde. be yatwala baali tebabikooye, nedda. bal fe tugamba nti walikulli ummatin ajal. jalla jalaaluhu yagamba nti walikulli umma ajal, idha jaa ajaluha la yastakhiruna saa wala yastaqdimun. akaseera kajja kagenda kutuuka ng'akaabaliwe katuuka, naye otuulangako wansi n'ofumiitiriza mu bulamu Allah bwakyakuwadde
singa ekiseera kyo kituuka nga kiweddeyo mu myaka 6 gy'owangadde ku duniya, mu myaka 2 Allah gy'akutadde ku duniya, mu myaka gyonna Allah gy'akutadde ku duniya, ogenda kumulaga ki? Oyinawo by'oteeseteese nga Allah akyakuwadde kyengera kibulamu by'ogenda omulaga. Falidan akhil karim, andaba mpuliriza, akaseera okyalina naye mukuba nako ate ke katono. Fuba nnyo kakozese nga tannakakuggyako Allah. Ojja kutegeera nti kyewalina kyali kyengera nga maze kitwala Allah, naye kinaakuwa kimukwejjusaako, kinaakuwa kimukwejjusaako. Akhil karim, mwebaze Allah ku byonna byakuwadde Allah. Andaba mpuliriza muganda wange mwannyinaze, jalla jalaaluhu, faayo mukadde kakyakuwadde okoleremu by'olina okukoleramu. Beyatwala bangi, abange bonna beyatwala bebakyatambuza bizinensi zaabwe, abange bonna beyatwala essola bakyaziyimirizaawo bo kennyini, abange bonna Allah bazaatutte. Akhil karim, akhil karim, fumiitiriza ku bonna mu bitiibwa byabwe. Bonna beyatwala jazza abasituddemu, wegeraageranye ku bo. Oba olinawo ekyenjawulo gweokulekawo ko gwe Allah. Bw'otunuulira nga tewali, weekube, tuula wansi, mwebaze Allah. Ebyengera byakuwadde, kyakyakuwadde Allah, kikozese mu nkozesa ennungi. Nzirako okusalira nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Oyo yafaayo, wallahi ballagha risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa jahada fi llah haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin min rabbi. Yafaayo ku kibayita eddiini ya Allah, yalwana ku kiyitibwa eddiini ya Allah, yakuba ku kiyitibwa okuyimirirako kw'eddiini ya Allah. Kyannaku mu byennaku, andaba mpuliriza, kyannaku mu byennaku okumusisinkana Allah wo nga toyina mu nnaku lwolaga nti alhamdulillah, at least luno watwala akadde n'omusaalirako nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ab'ebitiibwa tekyetaaga wuzu, ne bw'oba togirina, ne bw'oba togirina, mu kifo kyonna, mu mbeera yonna, salira ku nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kubanga yalwana. Wallahi bayimirirawo ku kitegeeza eddiini eno mwe tuli mwe tweyagalira, ate oba at least balina kye bagenda okulaga mu maaso ge Allah nti kino Allah waffe twakikola. Ogenda kulagawo ki? Bwe weekubakuba muli nga tolina, mu nnaku nnyingi tuula wansi omanye nti ensonga yali ye okubeerako mu duniya eno, ensonga yali ye okweyagalako mu duniya eno mu busiraamu buno. Wallahi ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ebimwogerwako byonna mutontomi ma allamnahu ash-shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. أخي الكريم،
oye nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yali lubaawo gye tuli, yali kyakulabirako kirungi gye tuli mu mpisa yonna gye yeeyisaamu, nga kitegeeza nze naawe kugyeyisaamu. Muganda wange ndaba mpuliriza, mwannyina nga ndaba mpuliriza. Okubeerako mu ddiini eno, okweyagalako mu ddiini eno yali nsonga nkulu nnyo okuyimirirako kw'eddiini ya Allah, nga kyenkusaba kyenneesaba b'ensonga naawe mu kuyimirirawo kw'eddiini eno. At least oleko omukululo buga nti fulani bunu fulani yali mukululo ku nsonga eno n'eno, ddiini ya Allah yimirirawo mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Oyo ye nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam daiman lubeerera ate era lubeerera tulamirigana okutewa kitiibwa Allah, tulamirigana okutewa kitiibwa Allah. Wal hadaf y'ensonga enkulu mu nsonga zonna. Kubitegeera nomanya yina okusinzibwa ye Allah, nomanya nti byonna bye tukola mu mbeera yonna enkomekerero egenda kubeemu kumusisinkana Allah. Falidhan akhi lkarim, tuula wansi omanye ensonga lwaki yakussa ku dduniya Allah. Bangi babitegedde, bangi tebannaba, bangi babitegeera, abalala tebasobola. Ne Allah ga nti fariqan hada wa fariqan haqqa alayhim ad-dalala. Sabanga nnyo Allah akuteekemu abo be yalungamya, kubanga bw'ojja okusobola okukola byonna by'okola nga bitegeeza Allah wo, bw'ojja okusobola okukola byonna by'okola nga bitegeeza lunaku lw'oyimirira mu maaso ge Allah. فأما من خاف مقام ربه يعني من خاف القيام بين يدي ربه yenna alitya akaseera kagenda okuyimirira mu maaso ge Allah, wa khafa hukmi llahi fihi, natya akaseera Allah tabaraka wa ta'ala wagenda okutandika okumubala kino ne kino ne kino ne kino, empeera yo yeeno neeno neeno, byannaku mu kubala kwe Allah, ng'empeera yo wakusongera wazito nnyo okubeerawo. Man khafa alqiyamu bayna yaday rabbihi wa khafa hukmi llahi fihi fattaqaah biadai faraidah. Notuula wansi nomanya nti kati kino kirina kutambulira mu mutendera guno ne guno. Lwaki? bye bitegeeza okunyolwa, bye bitegeeza eddiini yange, bye bitegeeza Allah wange gwe nsinza. Ga nti kino yatulagira tukole Allah, empeera nnene. Kino yatuziiza tuleke nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mpeera nnene. Lwaki? Lwa nsonga eno gyenaga nsaba nnyo Allah akuteeke mu baddu be abali ku sirata almustaqim. Ihdina as-sirata almustaqim, tumusaba daiman buli swala. So yenna ali mutya okumusisinkana Allah mu mbeera ey'okumunakuwaza Allah, mu mbeera y'emyaka gyonna gy'omaze ku dduniya, naye ng'onoonya omulimo gumu gw'okoze emyaka 5, 6, 2, 3, 7 nga wallahi tugulaba. Olaba bijja? Muganda wange ndaba mpuliriza, fangayo kaseera kali kubuulizaamu Allah ensonga eyakuleetesa ku dduniya
ng'omuwa birala nga maazalik endagaano wagikola naye Allah tekikuleeta wano mu byonna kumusinza kijja kuba kyannaku mu byennaku ebingi okumusisinkana naye nga ekyamazima ensonga eyakutonza togituukiriza. Sandaba mpuliriza ensonga eri emu. Bino byonna bijja luvannyuma duniya n'ebigifaanana, naye ensonga enkulu mu zonna kutegeera nkolaganayo ne Allah wo, kutegeera ndagaano yo gye wakola ggwe ne Allah wo, y'ensonga enkulu. Kumusinza Allah bitulamirwa bulijjo, buli muwalimu yenna, buli sheekhe yenna, aya tusomebwa bulijjo. Yagamba Allah, wama khalaqtu ljinna wal ins illa liya'budun. Ebitonde biri ebirala naffe abantu Allah teyatussa ku duniya kuno kola byoyagala, yatuteekako Allah kutegeeza nsonga mu nsonga eyatutonza, yeeriwa kumusinza Allah tabaraka wa taala. Bakadde bange ab'ebitiibwa, mu bufunze nja kwogera ku nsonga emu oba tugenda kwejjukanya ku nsonga emu. Yatugamba Allah, wala taquf ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Njagala ntambulire ku mulamwa ogw'okufumiitiriza mu bigambo by'oyagala okufulumya ebweru nga tonnabifulumya. Akhil Karimu andaba mpuliriza, muganda wange, mwannyinanze, nsonga mu nsonga enkulu ennyo mu bigambo byo by'ofuluma byenfulumya, okuyingirako omuliro ng'era bw'eri ensonga mu nsonga enkulu ku bigambo bye tufulumya, nga sabab nsonga mu nsonga enaakuyingiza ejja naye Allah. Kyenjagaddemu kiriwa nti bifo nga tonna fulumya kyonna ky'ofulumya, ofumiitirizanga nnyo ku bigambo by'ogenda okufulumya n'omanya nti ddala bye bisaanye okwogerwa. Kale bwe biba nga bye bisaanye, nsonga ki ebikwagazisa ddala okubifulumya? Yes, ensonga ogirabye. Weebuuzanga nnyo ekibuuzo ekyokusatu, mu mbeera ki gye nnyina obbifulumyamu? Bw'oba ogifunye, ekisembayo kya byonna mbifulumye ntya? Oba bitegereka bulungi? Muganda wange ndaba mpuliriza, nsobi nnene ze tugola mu mbeera y'okufulumya byonna bye tufulumya, naye bino biteeke mu bwongo bwo, tuula wansi ofumiitirize. Kadde Allah tabaraka wa taala, kubanga wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawma alqiyamah kitaban yalqahu manshura. Buli muntu yenna olina kyenyinza okuyita mu bufunze, olina ka memory card mu bulago bwo, wallahi weekali
oyina akarecording buli information yonna jo uttering out, buli information yonna gyoyogera, buli kintu kyonna kyokola, buli kikolwa kyonna kyokola. Njagala otule wansi ofumiitirize akhil karim, tula wansi ofumiitirize ku bigambo byoyogera. Bangi muffe twogera bye twogera mu mbeera ey'okwagala okusanyusa be tugamba. Walizzeekaawo n'ofumiitiriza ku bigambo byoyogera mu mbeera, kubanga bali insan ala nafsihi basira, muntu yemanyi. Anyumya emboozi naye ng'okimanyi nti mu gyennyumya yonna temuli mu kituufu na kimu. Emboozi gyennyumizza yonna kutemerera, emboozi gyennyumizza yonna kukakkanya fulani. Akhil karim, buli wotuula wansi mu gurupu mwoli, wonna wooli, n'otunuulira byonna by'ozza oyogera nga mu butuufu obyogera mbeera ya kusanyusa baliwo, wekube mu mutima. Akhil karim, manya nti wooli essaawa zino tayimu egenda kutuuka nga toliiwo, ne byonna byoyogedde mu mbeera ey'okutema, yani okutemerera, byonna byoyogera mu mbeera y'okunyumisa, byonna byoyogera mu mbeera y'okusanyusa, bw'oyagala okusanyusa nga si bituufu, manya oyina akalikodinga byonna byofulumya. Wallahi weekali yauma alqiyama Allah tabaraka wa ta'ala ganti wa nukhriju lahu, akaseera ko bwe kaliba katuuse Allah agenda kakujjamu. Naam, atandika okulaga ti fi yaumi kadha wa kadha, ku lunaku bwe luti ne bwe luti faalta kadha wa kadha. Ne binaakusanyusa bitya muganda wange ndaba mpuliriza, binaakusanyusa bitya nga mu information gye bakuleetera Allah gamba nti tunula, naku bwali bwe luti ne bwe luti, mu ssaawa bwe ziti ne bwe ziti, wakola kino ne bwe kiti, nga bakuleetera emboozi gye wanyumya. Mu mbeera y'okutemerera fulani bakuleetera emboozi gye wanyumya, mu mbeera y'okusanyusa abalabe. Akhil karim, fangayo nnyo ofumiitirize. Kyatugamba Allah nti wala taquf ma laysa laka bihi ilmun. Tula wansi bw'oba oyina ekikusumbuwa mu bigambo, oyagala kyatula mu mbeera etali entuufu, tula wansi akhil karim ofumiitirize ku kaseera Allah tabaraka wa ta'ala kagenda okukubuulizaamu ku buli kyonna wallahi kye wajja oyogera, okuva emboozi bwe yatandika paka bwe yaggwa. Andaba mpuliriza wala taquf ma laysa laka bihi ilmun. Ensonga yonna bw'oba togiyinaako kumanya gite, bifo nga tonnayogera kyonna kyoyogera, bifo nga tonna kola kikolwa kyonna kyokola, fuba nnyo okunoonyereza, kubanga ebigenda okuddirira mu mbeera eyo ahlu salaf, asalafu salih batutegeeza nti man kathura kalaamuhu, yenna ayitiriza ebigambo bye, yogera kino ne kino, mu gurupu mwoli gwayagala okwogera wekka, mu lukuŋŋaana mwoli gwayogera kino, kiba kiggwa emboozi ng'oleetawo endala.
la hawla wala quwwata illa billah. Man kathura kalamuhu, buli woyitiriza ebigambo byo bwayagala okwogera wekka, kino kiggwoolese kino, gwamanyi ekyatuukawo mu mwaka guno, gwamanyi ekyatuuseewo ejjo, gwamanyi wallahi yaga nti kathura akhtauha, omwanadamu oyo ayitiriza nnyo ensobi ze. Mu nsobi z'ogenda okufunamu mujja okusanga okutemerera awalan, kyakubiri mujja okusanga okulimba. Buli woyitiriza nnyo ebigambo, ensobi ezo bbiri ziyinza obutabulamu, ate nga nsobi nnene mu bulamu bwo n'oluvannyuma. So andaba mpuliriza muganda wange mwannyina nze, fubanga nnyo twala akadde ku bigambo by'oyogera, kubanga inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaik kana anhum mas'ula. Akadde Allah lwali kusirisa gwe n'atandika kwogeza kiyungo ku kiyungo, maaso gajja kwogera, limi lujja kwogera, matu gajja mu mbeera yonna, hatta ku sikini zaffe zino z'olaba, waqalu li juludihim lima shahidtum alayna. Baddu bagenda kubuuza emibiri gyabwe gino, lima shahidtum alayna, lwaki mutuwaddeyo mu mbeera efaanaganako bwetyo? Janti antaqana Allah alladhi antaqa kulla shay, atukase Allah. Kati fumiitiriza nnyo kaseera Allah bwalikaka ekiyungo kyo, bwalikaka ebiyungo byo, bwalikaka olulimi lwo, okuwa information yonna gye wasalawo okukola mu mbeera etali ntuufu. Thalithan akhi al-karim, andaba mpuliriza muganda wange, andaba mpuliriza, ofumiitirizanga nnyo ku bigambo by'oyogera. Kabenje mbubenje okumala googera ky'owulira, ky'oyagala, ky'osanze kyannaku, kubanga kigenda kukosa obulamu bwo n'oluvannyuma. So mu mbeera efaanaganako bwetyo, nga tonnayogera kyonna ky'oyogera, weebuuze oba kyekisaanye. Tuula wansi weebuuze mu information yonna gy'oyagala okuputing across, will it be useful? Enaaba ya mugaso nnyo kwoyo gw'ogiwa? Whatever information you putting onto the display, will it be useful ku muntu gw'ogiwa? So tutuule wansi tufumiitirize, for whatever you utter out, omanye nti kigenda, time egenda kutuuka jalla jalaaluhu, wallahi akubuuze ku kyonna kyewayogera nga bwe gambye, you do have an imposed fate into your neck. Oyina kye tuyita memory card mu bulago bwo. Naam, nga it's recording whatever information you putting onto the display. Buli kyonna ky'okola, buli kyonna ky'oyogera, buli yawma al-qiyama akaddako Allah agenda kukuleetera, atandika okulaga. Akhi al-karim, ogenda kugwa mu nsobi ennene, egenda okukuzitowerako, ogenda kugwa mu zambi ly'okulimba. Ebbanga ly'onaamala ng'oyogera byonna by'oyogera kusanyusa balabi, ebbanga ly'onaamala ng'oyogera byonna by'oyogera
ng'oyagala kutemerera abdu min ibadi nsobe ogenda kugwa mu zambi lyotajja kusobola kumalako nalyo. Andaba mpuliriza wala taziru waziratun wizra ukhra, wallahi la taziru wazira wizra ukhra. Omugugu ogenda kusitula gugo. I do assure you this. Omugugu ositula gugo, teri agenda kusitula mugugu gwa mulala. So byonna byoyogera mu mbeera y'okuba nti tebisanyusa, byonna byoyogera mu mbeera y'okuba nti binakuwaza, agenda bikubuuzaako Allah, ajja bikubuuzaako Allah. Nabwe kityo fumiitiriza ku kaseera kali kutuuza Allah, fumiitiriza ku kaseera kogenda okuba naye Allah ng'akulaga byonna okutandikira ku lunaku paka gye luggweera, nga mu by'ennaku ebinakuwaza toyinaamu mboozi gye wanyumya yonna ntuufu. Nsobi abadde akikola faayo, wayakaddeko omwenenyeze Allah. Tuli basobya naye omusobya omulungi yeyenenya. Omusobya omulungi yeyenenya. So mu mbeera efaanaganako bwetyo, wanga yakaddeko ku nsobi zonna zozookola, mu mbeera y'okwogera byonna ebitakwatagana, mu mbeera y'okwogera byonna ng'oyina gw'ona kuwaza, omwenenyeza Allah. Lwaki nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yali lubaawo gye tuli. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yali kyakulabirako kirungi gye tuli mu buli mbeera yonna, mu bikolwa yali kyakulabirako kirungi, mu bigambo yali kubanga nagambye nti ma yantiqu anil hawa, byonna bye yayogera ma yantiqu anil hawa, tekwali kwagala kwe ga nti nsazeewo la bal in huwa illa wahyun yuha, bwali bubaka message gyayagala oba bubaka nga buvudde eri Allah tabaraka wa taala ga nti kino tuusa obubaka ku mbeera eno neeno. Kategereka bulungi. So mu mbeera efaanaganako bwetyo akhil karimu, andaba mpuliriza, leka kugwa mu zambi lya kulimba, kubanga nalyo ogenda okutunuulira ng'ate eribivaamu birala. Lwaki? Leka kugwa mu zambi lya kutemerera, ogenda okutunuulira ng'ate nabyo birala. Kabi kali awo keerere, ojja kwagala okunyumisa emboozi ogwe mu zambi ate ddala otemerere. Kabi kanene kali awo olimbe, kabi kanene kali awo. Akhil karim, so man kathura kalamuhu, yenna ayitiriza ebigambo bye, kathura akhtauhu. Kino kitegeera okuva na leero, buli wooyitiriza ebigambo byo n'ensobi zibaamu nnyingi. So mu mbeera efaanaganako bwetyo, ng'omugezi mu magezi ategeera ensobi gy'akoze n'atuula wansi, kubanga ffenna tuli basobya, naye omusobya omulungi yawaya akaddeke n'amwenenyeza Allah, gamba nti ya Rabb, Allah wange kino ne kino ne kino nkusaba onsonyiwe. Oyo ye mugezi mu bagezi. So mu mbeera efaanaganako bwetyo,
tulongoose ebigambo byaffe, longoosa ebigambo byo, fumiitiriza ku kigambo oba ku bigambo byonna byoyagala okufulumya, manye nti byebisaanidde. Bwe biba si byebisaanidde, muganda wange bireke. Akhil Karim, byesonyiwe, tuula wansi, fumiitiriza ku bigambo byo. Bwe biba nga byebisaanidde, fabihi wa ni'ma, bifulumye. Ne bw'olaba nga kabenje kagenda kubaamu mu mbeera y'okubifulumya, mbeera y'okusanyusa abaliwo, mbeera y'okutemerera, biveeko. Tewaba nsonga lwaki obiyisaawo. Falidhan Akhil Karim, awo wokka bw'onaatereezaawo, ate mwana wattu ojja kuba olina bye weetaasizza bingi, bye weegemye bingi, kutemerera, kulimba. Kubanga ogenda okutunuulira ejjambi ly'okulimba, mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba nti la yazaalu rajul, tayinza kuba musajja nga yakdhib, ng'olimba mu mbeera yonna. Tayimu etuuka n'owandiikibwa mu maaso ge Allah jalla jalaaluhu nti fulaan mulimba, bikusanyusa miskini, n'owandiikibwa mu maaso ge Allah toli mulimba. Bw'ogenda mu bigambo bya Muhammad bin Abdul Wahhab, yatutegeeza nti al-ulumu khamsa, wemba sirabidde, yagamba nti al-ulumu khamsa, kumanya kwetekulwamu emiteeko etaano. Naye gwenjagaddemu yagamba nti waliwo okumanya nga halaaku ddiini, waliwo okumanya nga kuzikiriza ddiini yo mu mbeera eriwa, nga kwe kumanya yani okwogera kalaamu lmuhdath, ebigambo ebita yani byotayinaako mutwe, bitaliko mutwe na magulu, yani nga tobirinaako kumanya, nga omala gwogera mu mbeera yonna, nsonga mu nsonga ezizikiriza eddiini yo. Kati so mu mbeera efaanaganako bwetyo nti okulongoosa ensobi ezo, okulongoosa ensobi ezo, olina kutunuulira njogerayo, olina kutunuulira bigambo bino nga tonna bifulumya, olina kutunuulira byonna byoyagala okuputing across, nomanya nti ddala bisaanidde. Bwe biba nga tebisaanidde, biveeko. Akhil Karim, byesonyiwe. Mu mbeera efaanaganako bwetyo, mukadde wange ndaba mpuliriza, muganda wange mwannyina nze, mbadde ku mbeera y'okufumiitiriza ku bigambo bye twogera. Fumiitiriza mu bigambo byo byonna, nga tonnabyogera, manye nti kaseera mu biseera kagenda kutuuka kubuuza Allah. Wallahi agenda kubuuza Allah ku buli kyonna kiwayogera, ku buli kyonna kiwayogera, naye binakuwaza nga mbye wayogera mwali mu kutemerera ezzambi eddene. Kubanga bw'ogenda mu sab'a al-mubiqaat, hadithi y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mazambi omusanvu agazikiriza omuntu, mulimu ezzambi ly'okutemerera. Kakati onaabeerawo otya mu mbeera eyo, otuuke mu maaso ge Allah nga haqiqatan wasigaza linnya, nga wasigaza linnya. So mu mbeera efaanaganako bwetya, ndaba mpuliriza, fangayo nnyo, fangayo nnyo, fangayo nnyo, fangayo nnyo ku bigambo byo byoyogera. Wallahi nsonga mu nsonga Allah kwayinza okuyisiza oyingire janayi.
ebigambo bye byange ensonga mu nsonga Allah kwayinza okuyisiza okuyingira omuliro. So olulimi luno tulwegendereze nnyo. Omubaka sallallahu alaihi wasallam abuuzibwa ku biyungu ebigenda okusinga okuyingizisa abantu omuliro ga nti al-lisan, olulimi luno lwegendereze nnyo kubanga lugenda kukusuula mu nsobi, lujja kukusuula mu nsobi. Akhil karim, lujja kukusuula mu nsobi. So mu mbeera efaanaganako bwetyo, wayakaddeko, wayakadde muganda wange ndaba mpuliriza, ofumiitirize ku bigambo by'oyogera nga tonnaba kukyogera. Fumiitiriza, tekiwana budde. It's a matter of okutuula wansi nomanya nti ensonga eno n'eno lwaki gye ŋŋenda okwogera, njogere ntya, enjogera bw'eba erabise ddala gwenjiwa bya mugaso gy'ali, ali mu bwetaavu bwa kubiwulira, oba olaba nga tekyetaagisa biveeko, kubanga ako sifa kitendo mu bitendo by'omukkiriza. Obutamala gwogera byonna byasanze. Mu mbeera efaanaganako bwetyo, tuula wansi, tuula wansi, manye nti akadde kagenda kutuuka, tayimu ejja mu mbeera yonna ng'etegeeza okubuuzibwa ku byonna bye wayogera. Kyannaku mu by'ennaku ebinakuwaza, Allah akutuuza omusajja omukulu yali akuliridde mu myaka nga walina kuba kyakulabirako eri abato bonna, eri abavubuka bonna, nga Allah abalagwe. Kyannaku mu by'ennaku Sheikh Allah gwaliko gwabuuza eyali alina okuba ekyokulabirako eri abalala bonna. Wallahi tutuule wansi tufumiitirize ku bigambo byonna bye tujja twogera, oba oliawo mu maaso ge Allah lwe tujja okufunamu. Ne buli woonaamala gwogera byonna by'osanze temuli faida, temuli kino nkikkakasa ate era nga ge mazima, temuli makulu gwe kwogera byonna by'osanze mu mbeera etali ntuufu. Ate oba ne bw'oba obirina ng'okakasiza ddala nti ekyamazima bye nnina amawulire matuufu. Tulina ebintu ebimu mu butuufu bwabyo ng'olina okusirika. Si buli mazima gonna nti googerwa, si buli mbeera yonna nti erabisibwa, nedda. So mu mbeera efaanaganako bwetyo, fumiitiriza nnyo, fumiitiriza nnyo ku mbeera Allah lwali kussa mu kaguli ng'akubuuza ku byonna bye wajja oyogera. Myaka gye wamala ku nsi 67 nga wallahi kwali kunakuwaza bunakuwaza baddu be Allah. Tulongoose ennimi zaffe, naffe baddaa'i tulongoose ennimi zaffe. Buli omu yenna mu mbeera gy'alimu, mu kiti ky'olimu, longoosa olulimi lwo, longoosa olulimi lwo. Mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yali lubaawo gye tuli, mu mbeera yonna eyamunyigiriza yakkakkana, mu mbeera yonna eyamunyigiriza yagumiikiriza, mu mbeera yonna eyamutuukako
naye nga ate yali asobola okukola kyonna kyayagadde nga kisaba Allah we nekituukirira, naye obugumiikiriza kikulu mu mbeera bwetyo, kukuutira ate era nga nkulamira okulongoosa n'okutuula wansi n'ofumiitiriza mu bigambo by'oyogera n'omanya nti yawmun min al ayyam, lugenda kukya mu nnaku nga Allah bikubuuzaako. So mu mbeera efaanaganako bwetyo, andaba mpuliriza, faayo nnyo ku bigambo byo, oba oliawo ejja kuba nsonga mu nsonga ey'okuyingirako, ejja naye Allah ng'era bweyinza okuba ensonga mu nsonga ey'okuyingizisa ku Allah omuliro. Wabarakallahu fikum wa salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.